Kifulumiza Meja Bilal abadde yaleetebwa mu ddwaliro lino ng'ennaku z'omwezi mukaaga omwezi ogwokubiri omwaka 2020 wabula sizza ogw'enkomerero olwaleero ku ssaawa 6:30 ez'emisana. Okuggyako okulaga ennaku ze yaleetebwa mu ddwaliro lino, ekiwandiiko tekirambise bulwadde bubadde bumutawaanya, kyokka tukitegeddeko nti abadde atawaanyizibwa ekirwadde ekya kookolo. Mu ddwaliro bwe tutuukiddeyo nga emmotoka omubadde abavunaanyizibwa ku by'okuziika mu ggye lya UPDF batuuse dda era kitutte akaseera okuggyayo omulambo guno okugubakwasa okugenda okuteekateeka eby'okuziika. Wabula nga zikunukkiriza okuwera ssaawa nga 9 omulambo guleeteddwa mu mmotoka eno era ne guggyibwawo ne gutwalibwa mu kifo we tutategedde kubanga n'okukwata ebifaananyi bino embeera ebadde yakusika mugwa wakati wa bannamawulire n'abavunaanyizibwa ku by'okwerinda. Bannamawulire basigadde bakonkomalidde ku ddwaliro ate nga ne mu maka g'omugenzi agasangibwa e Munyonyo nayo embeera ebadde y'emu, era wano tukomye ku kikubo ekigendayo olwo ne batutegeeza nga bwe babadde bakyeteekateeka kyokka nga n'obukuumi bubadde bw'amaanyi ddala nnyo mu kifo kino.